Yes, Afudde TV ujimbaniza kade kano mwasibye mutya banange muli mutya ngenda kubasaba mu subscribing ate mujigene kale video no jimpeleka like ne comment section weebya obaka no buntira mu comment section at Selengo of following Kitalo Omuzannyi wa Uganda Cranes Afudde mbina masao omuzannyi w'omupiira wa Uganda Cranes Afudde mbina masao so nga tuna omuyimbi ow'amaanyi naye Afudde mbina masao bagita Afudde TV uji bagita Flora Security esangibwa Mengo Village Cafe di Machindye ezo byonna mpijja friends mugende mu supporting Village Cafe di Machindye Machindye so nga teyo Flora Security esangibwa Mengo mugende mu supporting napijja friends ani kansime yalese omusono gugwe enkofiro bagikoze mu kigambe kiri ku social media abasinga beebuuza ani kansime kuno omusono wagujjewa akakofira ayanja bakakoze ba mu bikizi ng'ensasa ndaba ng'ensasa ebifaananyi bitambula mpola ku mukoto gwa social media Twitter akosa ne Instagram bitambula mpola bitrendinga bitya ebifaananyi bya ani kansime abasinga beegombye enkofira yeeno abasinga beebuuza ani kansime wagiguzeewa abasinga bagambye enkofira kika kyeyo abasinga bagyegombye abala bagamba oyo kasasiro nga mu social media naawe eri abatagala kumanya eri abagamba kati enkofira kika kyeyo nga bakulaba ng'oyita mu kibuga ng'oyita mu bantu ng'ojambadde ng'ogamba nti oyambadde enkofira kwega abasinga kikoze ki abasinga tebakisanyukira abasinga kibatabudde abasinga bakyebuza abala kibasanyudde bagita Afudde TV uji mwasibye mutya muli mutya subscribe button nyigene kale video jimpeleka like nsonga za ani kansime enkofira yalese enkofira kwegamba nkola yiye yenga yene ani kansime bwe Afudde TV uji bimukwe bitambula ku mukuto gwa Twitter kosana Instagram eyo nga Afudde ngenze kwa salize eno w'omuyimbi Afudde muyimbi w'amaanyi ambe tundu byebugwere era nga bagamba saddened by the dismiss of my region best artist Greater amubadde bamita Greater kugamba abadde nga abaana abakulukuta wate bwe batyo is it abakulukuta abo y'omu ku abo abayimbi abadde bava mu bitundu by'ebugwere mu East kugamba Bugwere music industry era nga bamufiiriddwa nnyo gemu ku mawulire agatambula ku social media ag'omuyimbi ono kyannaku olw'okuviibwako kwa musajja mukulu omu ku abo abayimbi ab'amaanyi amanyikiddwa nga Greater y'omu ku abo kugamba ne mu East Africa abadde amanyikiddwa nnyo abadde ategera nayimbako komba Tanzania eyo mbana Kenya nayimbako lwakuba ne Uganda bali tebamutegera nnyo mu Uganda tulina abayimbi be tulina abamu nga ne Uganda tebabategeera bulungi naye ng'ate mawanga gebweru babategeera kati Greater y'omu ku abo nga Uganda tebamumanyi bulungi naye ng'ate bw'agenda e Kenya bw'agenda Tanzania ng'ate bamumanyi n'okusinga abaana abeewana ewaffe Uganda kisoboka ebisa ebisinga baba bayimba mu nnimi olusinga za Luswayiri ezo bwesityo ng'Oluganda baluyimba naye nga si nnyo naye nga basinga kubanga bayimba mu Luswayiri jjukira amanga kugemba gambye abasinga basinga kukozesa Luswayiri Kenya basinga kukozesa Luswayiri n'Oluzungu balukozesa naye Luswayiri lusinga okukola ki lusinga okuba nga lukozesebwa ne Tanzania Luswayiri lusinga okuba nga lukozesa bw'atyo Greater bw'atyo bwe yafudde kwegamba kitalo nnyo Bugwere music industry yafiiriddwa omusajja omu ku abo abasajja babadde empagi lwaga empagi ey'amaanyi ennyo nga bw'okiwulira bagita Afudde TV uji subscribe ate onyigende kale video eno jimpeleka like comment section weerya obaka buntira mu comment section ate Selengo on following munne omusajja bw'atyo bwe yagenze musajja mukulu Greater bw'atyo bwe yafudde abadde ayimba kwegamba RNB gamba abadde amugaba bakulukuta abadde ipopo abadde ayimba ebintu byanjawulo kuba kale basinze modeka musa erya RNB naye nga abadde ayimba mu bintu byanjawulo byenjawulo yamuluko abadde zambulira mu ngeri RNB mukamuka nedda abadde ayimba style zanjawulo abadde ayimba style zanjawulo
Afudde ngezikosaliza eno bagamba nti sad news, rest in peace Kajingo Ismail, a former Uganda Sandy Cranes player who has been working as a security guard in Qatar. He's dead. Mufu bagamba nti amawulire ag'ennaku w'omulambirimbi Kajingo Ismail eyaliko omu ku basambi ba Uganda Sandy Cranes player who has been oba ono abatikaye eyaliko omu ku abo aba Uganda Sandy Cranes abadde akolera mu ggwanga erya Qatar nga security guard mufu. Bagamba nti okufa kwe kwabadde ng'ennaku zemu 3 November 2023 era ng'ono yaliko ne captain wa Kampala International University Beach Soccer. Ono mwami yali asamba mupiira empira gya beach soccer banyi wano mu Uganda kibajja batandika okukola kugiteekako ennyo ebirowoozo gisinga kukola nnyo Bazungu era mu ggwanga erya Asia ne mawanga agasinga agalina zi beach ez'enjawulo kati nga mu ggwanga erya America bagikuba nnyo empira gya beach soccer. Amanyi eriyo amawanga agasinga galina zi beach nnyingi ne mu ggwanga erya Philippine naye bagukuba nnyo ne mu America. Jjukira aliwo mu ggwanga erya America amasaza nga galina zi beach nnyingi ebakuba nnyo zi beach soccer. Eggwanga nga California nedda ggwanga erya America essaza nga California si ggwanga wabula essaza nga California, New York, ggwanga waliwo n'essaza baliyita Miami. Eziti Miami eno waliyo beach nyingi nnyo eyo. Kati mu ggwanga erya America beach soccer bamutegeera naye wano mu Uganda bakyali batana bamutegeera beach soccer. Musajja mukulu ono yafudde embagambye yaliko captain kwegamba yaliko captain mu International University Beach Soccer Club ebiseera bwe yakola bwe yazannyiranga era ng'ono yaziikiddwa olwokutaano oluwedde wali mu bitundu by'entuŋŋamu w'omulamirembe omulwanyi oba rest in peace soldier. Kitalo nnyo ekyamusajja mukulu amanyikiddwa nga Kajingo Ismail, former Uganda Sandy Cranes era ng'ono munnaye ebyomupiira yakola ki yabivaamu n'agamba nabivaamu n'akola ki n'alumba ekyeyo agende mu ggwanga erya Qatar era nga onabadde akola bwa security guard nga olaba omubiri ogwo ebisese ng'abantu abazannya emipiira gino baba n'emibiri gino gi beach soccer gino nga womanyi ne rugby oba olina okubeera n'akanyama kabode bw'oba tolina kabode ng'oli nnyama yalwo ng'oli mutono tosobola kusobola rugby ne beach soccer toyinza kubisobola mpoziko ng'oyagala kukutomererayo. Omusajja ayinza okukutomera n'ogweringa akasubi. Abasajja baba n'ebinyama baba n'ebibode kati bw'ogendayo ng'oli musujja ng'oli nnyama yalwo oba owedde. Era musajja mukulu Kajingo Ismail ekyasinga n'okumuweesa omulimu mu ggwanga erya Qatar ogwa security guard mubiri. Ebisese nga ne security guard babanyuma nga balina ku mibiri oni wabeera ze nga akulyetingawo ka commotion oba akavuyo konna oba osobola okukola ki oba osobola okumwinganga kubanga security guard aba n'akanyama aye n'oli kiba kimutiisa okukolawo akavuyovuyo olw'ensonga nti abala security guard ng'alina akanyama ayinza okutya n'agamba waayo sajja ayinza okunkubirawo eŋŋumi n'enkola ki n'enfa. Kikyasinga okukola ki okumuweesa omulimu mu musajja mukulu Kajingo mbagambye yafudde yaziikibwa olunaku olwokutaano oluwedde. Kitalo nnyo ekya Kajingo Ismail bagita Afudde TV gisubscribe ate onyigene kale yaliko omu kwabo abazanyanga beach soccer mu International University Beach Soccer Club ebiseera bwe yazannyira era nga yaliko kwegamba yaliko omuzannyi ebiseera ebyo mu Uganda Sandy Cranes Club ebiseera ebyo bagita Afudde TV gisubscribe ate onyigene kale mubeere bulungi sigala ng'ogifollow.